Sammy and Shower. Yasuzazi nabo yasuza muli Etewote betunyemerwa mukiri Yali alayira butasula mbuli Abana bazina tebe bakambuli Mikono waggulu eringa overnight Baba zina magulu bagagalika Ndidi banyemerwa mukiri Wow omulumi n'okunyemerwa Ulira omulamu we butambula Ulira omuziki we kutambula Agamalinnya mpola girekende tambula Owaye Obanga ina Wati Obange yo Kona Obanga ina Wati Obange yo Obanga ina Tuyimbe Obange yo Obanga ina Obange yo Sabula ekitoke kifansalira n'oyo gw'olina bamwegomba bangi nga balabanyiriddasanira baleeta mulumwamu gwe nabanga yewaayo kulaga mukwano bw'otamuwa guba musango Ulira digida zina nawe zina gwe nange zine waggulu zina otwale nga w'olikwenda koona atinaatine nga waddeeka muyamba Ulira Omunyongo Ulira omunyongo Ulira omuza Apollo nange noyimba waawo ne Kiddi yayimbyewo Ani omuzannyi wa sinema Nankuba akafaananyi nga Gravity omwaka ogujja atuwaamu konsati n'agamba ng'ayagala gate konsati ye y'okwepica naye olimbawo olupya omunyo gwalanga Linda katubuuze abantu bamanyi bagezesa Gravity alina ebivulu ebi ekyokwepica n'omunyo alina olimba lw'okwepica n'omunyo kuva akalango ekivulu bakiyita batya ekyo bakiyita bata wamataata taata yogera weete kalera teweerya ntama kalera weerya nteme ekivulu ky'okwepica n'omunyo jakuba mu kyaki basebo ne banyabo ngenda kusoma zi 2 December temusiba Gravity omutujju tukoketi ovo ng'akola konsati ye okwepica munyo ngo kamaleeyo batumwa batuyita Sammy and Shower the top 10 comedians era nga nze gwe mulaba wano eno yes batukubye naye nsigala mpagira Man U wawe puro omanyi ffe tetwogeza just bigambo twogera ne tugamba n'ebikola kubanga neno ngenda agigaba kampulira akalulu ka Arsenal ulira enjaga nkuwadde kujangu zino ne bambi yeah come please come kino nange nkyogera nga seerya ntama ate Man U tulina omusaayi ogu gumu genda kukyuka saidi zeeri tosobola zigaba sizizo gwe girasi z'abandi zono eyatwambazza ali wali kampona azikuwe enna nzinona kino nkidama omulundi gumu nga ntunudde eri kubanga oli wa Man U teweetirira samumpa akalulu ak'amaanyi wawe puro zino zaki Man U yetandise abaseno laba Man U yetandise togera kino ekigambo wamanga temundabisa kubanga tuli b'amaanyi kampulira akalulu ka Arsenal neyanza 15 Man U temundekerera njagala mitwalo ebiri Arsenal yenkuwa 15 Arsenal what gwe okubya banno sokola besente tata sokoje jangu wano maaso wawera bamani yu jangu wano wama njagala olaga abasajja bano tuli ku live kusanyuka TV kuti Arsenal alina obuwagizi mpabwe ebiri emirundi 10 abantu bakirabe kampulira omugalo wagwe yongera tata oweddemwe nno siwagira Arsenal ndi wamaniyo basaba ne banyabo
waliwo ekintu ekibuzeewo wano omanyi bwe tubadde tujja kabuzeemu tuli ba toopu tubadde twakava mu America okukola ku kivulu mu America ku stage ya America's Got Talent abazungu balina omukwano batulaga laavu omuzungu ng'oyingira buyingizi ku stage bwoti buli omu n'agamba these guys are fantastic tuli mu America's Got Talent Sanyuka TV yeweereza ogenda kwanjula omuyimbi omuzungu Justin Bieber aje nkulaga laavu y'abazungu balina appreciation kati ngenda kubalaga omuntu omuzungu kyakola nga ali faani ali wansi awo ogenda fuuka faani yanjo Justin Bieber. Okay, ladies and gentlemen, we are in American Got Talent, and right about now we are going to introduce for you this best artist. Ladies and gentlemen, let's welcome Damonyanjulo papachi Justin. Ati tuli mu America luzungu obadde nga njolo liri puzzle. Okay, ladies and gentlemen, we are in American Got Talent. And right about now here, we are going to introduce you this fantastic good artist. So, ladies and gentlemen, let's welcome Justin Bieber. Oyanjula Justin Bieber wawa. Uwa mu America. Oyo we salama. Tolekana. Ladies and gentlemen, allow Mr. Justin Bieber. Pola. Necho nchiwandiki. Russia. They can call him. Okay, ladies and gentlemen, let's welcome Justin Bieber from America. Justin Bieber, pull up. Justin Bieber aja ku stage nga fani ali wansi. Sabula DJ. Fani wali modi ye. Oh my God! Justin! We love you, Justin! We love you, Justin Bieber! Wow! We love you, Justin Bieber! Oh my God! Kati atuka kulia eminga music yavuddeko maybe beerawo mu America is normal. Tebayomba. Hey, how are you doing? Hi, thank you so much. My name is Justin Bieber. I love you, my people. Oh, thank you so much. Oh my God, we love you. I love you too. We love you DJ, thank you so much. Yeah. Fuck you, Kaleda. Fuck you, people. Oh my God. Fuck you, Makona. Me too. Fuck you too. Thank you. Fuck you, Imi. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. I love you to fuck you too. Before I add on muscle, Jakalamba imba mwaka pera. Justin Bieber agenda jana imba mwaka pera. So you have a song. She's just a girl and she's on fire. Oh my God. I'm moving like a brother sea. I'm all like an highway. Oh! Love you. Oh my God. This girl is on fire. Justin Bieber, is that your song? For my sister. Justin Bieber. Yanjulo muyimbi wawa no muyolo se kitone. Omulabi. Makona ye MC. Ekisooka abantu be Uganda balaga nti bayamba buyambi abaana okubakuza. Mwanjuli. Mwebale nnyo leero tuli muyolo se kitone. Era ng'olunaku olwaliro tuyamba talenti. Waliwo abaana baliyo nga balina talenti tubayamba okuba nti ffe tuzitumbula. Ladies and gentlemen, katuyinze mwana muwala ono aje alage ekitone. Oli otya? Jenny. Sembera wali. Yimirira bulungi. What's your name? My name is Nakaizata Pista. Where do you come from? I came from Chamuli Wakalungwa Karamatendo Kaunga. How do you reach here? I came using foot. I came using foot. Oh. Which challenge did you face when you're coming? The challenges? Yes. They fucked me. Mama, bankura. Sorry. So what have you come to do? But you are in which class? I am in senior 4 primary 7 top class. Okay, I'm going to ask you one question. Who were the bachways? Stand where and answer the question. I have no time. The bachways. The bachways in a group of fertilizers who sell their non-living things
move from one place to another. The Bantwezi were also prostitutes because they could bring like Vendanyo. Those were Bantwezi in not more than 105. Okay, what have you come to do? Okay, it's your time. You sing, start, you shine. Yeah. 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 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 2. Shibankwetaga. Nakaiza. Shibankwetaga. Kubangoli nanya. Nakaiza. Genda naitandika okunaba. Chobola mwine kuba mutwe nawe. Gwe bana Uganda. Kado katwayisa nga tumaliriza. Yes. Olwobudde. Obanga oli musajja ngo oli wanene. Bambi ngofunye mu kasente. Yanjula mukazi wo nga tannaba kaddiwa. Kitufu mwanjule. Embaga enyumira nnyo abakyala nga bakyali bato. Chobola omugaga waba ayenjedde omukazi we. Abantu abalina ssente emikolo gyabwe ginyuma. Bananga omuntu omugaga akola omukolo. Baba kyalina ku maanyi. Buli kyaleese ku mukolo. Kiba kinyuma. Baleta sanyuka TV. Naye omuntu omwavu omukazi bamwanjule nga mwavu. Lindako. Omuntu omugaga aleta sanyuka TV. Naleta ba MC. Naleta ba manyi. Bakapichalinga na bakapichalinga n'omukolo. Nebinyuma. Naye omuntu omwavu akola omukolo. Tukitwali. Timama Jona. Bamwanjudde. Omusajja amuzaddemu abaana aba. Bana. Amukoledde embaga amwanjudde. Ne TV ezijja era oba oziraba. Funa akatebe kaya tuwa akatebe. Tuwa akatebe kaleera. Leero baleese VIP tewali butebe anna. Makuno otudde ku ki? Tweyanza maama wanga alabikazi obusajja bugwa. Yecho. Omuntu omwavu akola omukolo. Okola ku TV. Ne baleeta owa TV. Okola ku Ground TV. Ground TV. Yes. Teka yakayimba selector katugenda kubeera mu namawulire. Mu namawulire nzize. Waliwo omugole wuuno. Mama Jona alabye ennaku amaze okuzaala abaana bananga tebamwanjula. Bamwanjudde. Okwanjula omukazi nga yazaalako nga ataakuze. Kimenya. Mwabeera ogundi. Selector kubakaye. Mami. Oli ku TV. Mami, oli ku TV. Oli wa mukisa. Omugole. Omugole mpola. Mukwano ndekanyumirwe. Olunaku kiwange bino ebintu bijjamu abandance. Atakuba mu ngalo oli mulege. Mami, tolangi bantu. Okay, abali ku mikolo n'embaga tuli ku Ground TV okubanga tubatuusako emikolo n'embaga. Olunaku olwaleero bannange tuyiseeko owaffe Masaka okubanga tuzeeko ow'omwana muwala Nakayiza Topista kubanga olunaku olwaleero afunye omusajja aze mu maka ayanjudde omusajja mu maka ge era ng'amuleese olwalala. Muzikirize mbuuze ku mwana muwala Nakayiza Topista oli otya? Nakayiza oli otya? Mukwano presenter. Tunula eri mu kamera ya Ground TV bannange mpulira essanyu. You don't know how annoyed I am. Wanji mpulira essanyu. Pola mami leka nnyumirwe. Stasha wanjogeera mbu sirifumbirwa nfumbidwa ebinnya. Mami bannange tukyali Ground TV era nga tubatuusako olunaku lwaleero mwana muwala Nakayiza Topista. Mukwano. Abawala abali eyo bagamba bubaka ki abatannaba kufumbirwa? Bannange abaana ab'obuwala abali eyo. Wanji. Abandaba mwenna. Muyige okunaaba ku ddagala. Wanji. Neyanza mukwano wangala bukazi obusajja bugwa. Muyige okunaaba ku ddagala. Mufune kayaya noloza n'ebbombo munabe mumpataanya munnyikire. Mami. Muwome. Mami. Okola ki? Poma. Okay, Nakayiza Topista. Mukwano. Kibogamba omwami w'oyo eyasazeewo n'agamba ajje wake ewuwo wano ewammwe ojje abeere mu bazadde bo bamumanye. Bubaka ki bw'omuwa? Bannange presenter. Wanji.
Bannange omwami wange kaleera kyemusabe na kyemusibirira entanda mwebaza era njala munyimire kano akayimba nti wabanswaliza abaali beeyita bakazi okunsinga abetende ennyo okunyirira wabanswaliza abaali beesunga okuvuganya nange oba olutebwawera mwaswala wanzijjamu abo bangi ate era nonyanjula wangi bannange mpola mpola bannange nakayiza obudde nti bugenze munnange njagala kubuzayo ekibuuzo kimu omusajja oyo kiki yakukola ng'oli mukazi muzibu nga bannange abakazi oli mukazi wa mpisa musajja kintu kiki yakukola n'ogamba olunaku olwaleero k'omuleeta ewaka omulage mu bazadde bo bannange pulizenta wangi omwami wange kalina talina bulungi ssente naye mu nsonga z'omu buliri waneeno tasimoggola akabala bukabazi wangi ate si wano wokka naye ne wano ewa musule bulungi Samyani Shawa